agenda maaso ku Director Van Crash DVC updates nga nkuleetedde updates ku nsonga ya Umaru Kiseka Half London ne Pastor Mondo. Ensonga ya Pastor Mondo ne Umaru Kiseka yatandise olunaku lw'ejjo ku TikTok ku live emu gye baaliko yene mutabani wa omugenzi Tamala Mirundi ngera nga batera okubanga bakola live buno ne boogera ku nsonga ezimu wano nawali ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Naye nga mu nsonga eno bazze ne bagamba nti Umaru Kiseka ali ku payroll ya government era nga bamuwa ssente buli mwezi okusigala nga abuzaabuza struggle era nga alwanyisa struggle. Lwaki bagamba bwe batyo nti sometimes Umaru Kiseka avuddengayo n'abanga ali controversial nnyo nga ebintu byayogera oluusi alabika nga kuba abali mu struggle naye ng'agezako kubateereza kubateeka mu layini ye nga ng'omuntu bw'agamba nti ye ajja kulwanirira struggle eno era President we Kyagulanyi. Naye ate kati ku luno okugana amawulire agavuddeyo nga bagamba nti bamuwanga ssente naye yavuddeyo ate n'akola ki n'abaanukula ebyo ne bagamba nti Half London bagenda mutwala bamwagala bubi nnyo basindisidde abantu byonna ng'alaga nti no tebakyalina byakukola ki byakuzaako nti stories zaabwe zonna kati zaakunafuya bunafuyi struggle naye nga bo tebalina kye bazzaako. Mu vidiyo emu gye yakoze olunaku lwaleero yavuddeyo ate nga mukambwe nnyo ng'atalaga nti mumalirivu nti byonna babikoze naye kino ekiseera kati gavumenti ekyuke olw'ensonga nti abaana bonna bamalirivu era abaana bali ready and willing okukola buli kisoboka okukyusa obukulembeze bw'eggwanga Uganda. Protest vote abantu bagiwulidde era nga emu ku nsonga gy'agamba nti lwaki bagezako mulumbaganya lwakuba nti akoze kyamaanyi nnyo okukola ki okupromotinga protest vote. Ye mu bigambo bye kennyini yagambye nti ne bamukwata kati oba nawaafa video zokka ze yakakolawo zimumala okubanga alina ettoffaali lyataddewo ku nkyukakyuka mu ggwanga Uganda era anytime soon tujja kuba tuwulira ebinaddirira naye nga mukimanye nti bano babloga babiri kugamba bali mu ggwanga lya South Africa nga tumpanyi nti eggwanga lya South Africa liri mu nkolagana nnungi n'eggwanga lya Uganda nti anytime kisoboka okubanga ekya Dr. Kizza Besigye nti yali agenze Kenya bagenda ne bamugjayo ne bamuleeta ati ne bamutwala mu kkomera lya Uganda. So kati nga we bagamba nti Half London anytime bagenda mukwata naffe bwe tulinda wano tulabe kiki ekiba kiddako naye nga jjukira nti bacomrade bangi bazze bakwata ne babasiba abamu babatucyalinga babatulugunya abamu babatwe mu kooti z'amagye naye nga struggle era ikola ki ekyeyongerayo era mu bigambo bya Umaru Kiseka ebimu byayogedde nti ne bakola ki bino bwe bitambula nga bwe babibala nti okukwatibwa kw'abaana ba Nuupu baba bodyguard baba foot soldier nako kubakubala dda era bakusomesebwa babasomesa ne babagamba nti mulikola bino naye okufuna enkyukakyuka mu Uganda abamu mugenda kusibwa abamu mugenda kuttibwa mugenda kumenyebwa amagulu mugenda kukola byonna so nga kye balaga nti ebigenda mu maaso kati mu ggwanga Uganda babibala kitambula nga bye bakibala so nga teri kipya kye baba bakozeewo gavumenti ya NRM tena kipya kye beekose era nga alaga nti abasekera busekerezi nti byonna bye bakola bibabadde babasuubiramu tebalinawo kapya wabula ate nga beerinde ekikambwe ekipya ekijja kubanga kati abaana bamalirivu ate nga obumalirivu bukabuka bibadde bubulamu Uganda okulaba ku Uganda empya wabula kambatereko ku videos zino nammwe muziwulireko muwulire Umaru Kiseka biki byayogera ne ba Pastor Mondo ne Tamale Junior bye boogera then tuwumbewumbe ensonga eno. Half London mukwate yawedde Half London bagenda mukwata bagenda kumudeportinga ekyo kikirizibwa kigane. They are in talks with the government of South Africa. Tafairi nga kubeera asylum ya bwaka bwasi mu home office ekyo twakitegedde Half London awedde amawulire gina akasemba y'okufuna ekibinja ekisooka bakidispatchinze ekinoonya Half London oli mufu oli muyite bakuleeta bamuleeta Half London bamuleeta Half London is being brought Half London bagenda muleeta mu nnaku ndala nnyo ntono nnyo mujja kumulaba nga bwali ako kadingo ke baakozaawo ne beekwasa ka video mbu bamukutte babadde bategeeza message yabadde egenda nti we are bringing Half London bamuleeta oyo asooka ate tebaagala Kiseka tena kye bamwagaza baagala Half London Kiseka yagadda ssente za gavumenti ezo yazirya ne risiti tugirina ne ssente ze baakasembayo kumuweerera nzirina Jeno weggulu yawaako Umaru Kiseka ssente ekyo kyonkimanyi bakujjene lindako Jeno weggulu yamuwaako ku ssente Umaru Kiseka we NRM oyo Umaru Kiseka we NRM
Anti nze nkubulira it is esente ze basindika nga 14 zizino wano. Reference number ya Western Union is MTZN SUR 334 SFA 6. Njirina jino. Mubuze nti mondo yakusindikide ku sente. Sorry, muhumuza yakusindikide ku sente. Mondo ya yogedde. Ave yabyegane. Eyo receipt Umaru Kiseka kwa bamuwera sente. Ekyo nkyogedde mbawadde reference, you can record that. Umaru Kiseka is on the government payroll. Ate Umaru Kiseka tozikiza muliro. Genda maaso n'okuvuma. Naye mwe mugenda kugwa eddalu olunaku lumu. Ekyo nkibabuulira. Oŋŋambye nkolera mukamaawo era mukamaawo ampa ssente ne risiiti ozijjeeyo. Lwaki okwata ebyama bya bakamaabo biteeka ku media? Ekyo kyekibuuzo. Ogambye ogenda kukwata Aflandani anaazina takumba. Lwaki omulabula? Lwaki omulabula bagenda kumukwata? Mulowooza tetutegeera. Mulowooza tetulina magezi. Ebyo mubyogeredde emyaka emeka. Bagenda kukukwata. Myaka emeka. Mwagezaako okunnumba ka gurupu kammwe konna nga buloga bw'enaalemu bwonna nembakuba nembaleka bulere nambakunkumudde bwenti Kasuku n'abawa amagezi timwe mumufuulo ow'amaanyi mumwesonyiwe ne mugezaako okunneesonyiwa nenkuba bakama bammwe nembaleka bulere bwenti. Bakama bammwe toilet bimotoka bya toilet paper biyingira State House. Protest vote kabona mawanga mujiwulira. Ebyo ffe bye tubagamba buli kaseera. Temugenda kutwejjamu paka ng'eggwanga eryo literedde. Ekyo nkikubuulira. Ebyo byonna musobola obbikola. We munsiriikirira, we munjogerako, yonna mufiirayo. Nkubuulira. Bakama bammwe batuuza meeting ezo zonzimanyi bulungi nnyo. Oba mulowooza tetubimanyi. Ne propaganda bwe yatandikira oyo Aflandani bamukutte. Twamanya ku meeting ezo. Ekyo nkikubuulira. Obusajja kiki? Nga balama mulya buli ssente z'abasajja naye ate message etambula. Obasajja gavumenti bagitwala kiki? Ne mukomawo mukomyewo n'oyo propaganda ow'ekisiro yo mwamukoladde emyaka gyandi kulimba giri emikadde. Bobi akolera Museveni, Babi bamusanze mu State House. Oyo ye propaganda gwe mukola ku bantu be mulemereddwa. Mugezezzaako biganye. Eno revolution temusobola gizikiza, ekyo tukibagamba ebbanga lyonna. Buli we mugezaako mufiira mu firimu. Buli we mugezaako mufiira mu firimu. Musajja omukulu ayimiridde mbwajjayo lisiiti n'omuntu ogumulinga nga baaluuni alinga gwe bapikamu omukka. Omuntu ogumulinga endomola zino zikapipa ez'omu byalo. Mbuyino lisiiti ogirabye lisiiti. Ate mukama wammwe gwe nkolera. Lwaki mukwata ebyama bya bakama bammwe okubiteeka ku media? Kitegeeza byenkola byonna bigatta ku bakama bammwe. Then lwaki mujjayo ebyama bya bakama bammwe? Oba mulowooza tetutegeera? Fetubakwata ate twakwata wabi. Omanye ekizimba kibagamba kiri ekikutta wabi. Munoonya omumwa gubuze. Bwe mugezaako zikiza onoolinga Amerika. Muzikiza onoolinga Amerika. Mukutte musibye mukoze byonna biggweddeyo. Wallahi kigavumenti temusobola kitaasa. Ekyo nkikubuulira. Temusobola kukita. Muli mu luzi. Ekyo nkibabuulira. Balaga nti mwali banafu nnyo. Ka gavumenti tukayiwa. Tujja balaga nti mwali banafu nnyo. Abaali babalwanyisa be baali tebamanyi. Naye ffe tubamanyi mu buli ango. Buli kabadi kamwe tukamanyi. Ne bw'oseka busesi tumanya ky'otegeeza. Kati ne gy'otudde eyo mu State House eyo mmanyi ky'olowooza ssaawa zino. Kubanga ebubadi bwo eva bonna bwe bumu. Toyina koobala kanjawulo. Twakubala njojja tuuka akaseera okwate bafutu sojo bateeke mu makomerera ky'okola. Tebikyuka nga bwe twabibala. Era bafutu soja abo bennyini b'okwata n'oteeka mu makomera. Bennyini be baabisomesanga abantu. Ti time ejja tuuka ono gwe tulwanyisa mutemu. Budde bujja tuuka akwate gw'akwata. Kitegeeza ogenda okukwata olinga naye amanyi.
wayina mukwata lwaki omuntu eyamanya nti oyina ojja mukwata lwaki yasigala alwana lwaki yasigala akola kyakola tosuubira nti wabaguddeko bugwi mbunokwata bakireo bagadafi nobateeka mu makomera nolowooza nti okibasuddeko busuuzi nti obalagako kye babadde tebamanyi bajja bamanyi nti okwata naye ne basigala nga balwana okategedde yeno ye generation yeno Hussein Kyanjo gye yagamba nti waliwo akaseera we kajja otuuka nga ne bw'onookwata mmundu n'ogimusongamu bw'ati ajja kugamba gwe tetukyakwagala wano ekyo nkikubuulira mu 7 tetukyakwagala ku ggwanga lyaffe mullo tewaliwo kabadi kogenda tuzannya kagenda kutujja ku mulamwa mullo tugenda kukola kyonna ekyetaagisa mullo tugenda kujjako mullo ekyo nkikubuulira oba wendi oba siriiwo ekyo nkikubuulira eno idea eno virus omanyi virus etalina antidote toyina antidote yeno virus ejja kulya buli ekulye buli paka wekubaka bwe nkubuulira eno idea eringa virus byenjogera kati waliwo ababiwulira waliwo ababuuka waliwo abategeera abatambuza message okujongerayo mu batannabitegeera nkubuulira obunzika buli kimu ekikyo bannayuganda luli baali tebannafuna idea ekyo kitegeere baali tebannafuna virus Kyagulanyi najja n'ekikebe kya virus n'akisumulula bw'ati n'akisaasaanya buli wamu n'akwata n'afukirira buli wamu kati otoba nakyo ekyo nkikubuulira tosobola kusitopinga lutalo luno toyina kontulo agamanyi togayina eno idea ekwata n'abaana abato abali mu masomero eri buli obwana obuto amabujje ebakwata nkubuulira kati gwe walowooza bw'onojjawo yasinika wuma biba biwedde Franka sente zaawo nga biwedde Elita Nabukenya awo nga biwedde kumbi waliwo ate bali ababaaya bagenda okujja ababi nga tebamanyi na bali nze nkubuulira wajja kubeerawo olunaku olugendo tuuka nga waliwo bali babbaadi nga toyina kyobagamba wamma ekyo nkubuulira Uganda tokyayina kyogigamba okujjako suulawo ebyo byodduke nkubuulira byonna bye mubala byayiika mu virus omanyi omunnyo okuyiika mu mata bwe gaba gaali mata omunnyo gwagagwamu wekapa toyina kyokyakuuma oyonoona budde mujja tuuka ekiseera nga muyina nakutambula bute si gwe yayiga watuuka n'okugooma otambule ng'ogooma ng'olowooza bagoberera Kyagulanyi bamugoberera lwakuba agooma omusajja yata vayirasi n'agikuteera wekapa teina antidote eddagala liri eryo kukwatamu bibyokudduka ebyo bye muwoza afulana libagenda mukwata gundi tumukwata gwe gundi tujja kukima video zokka zenkozeeko obukozi newenkomaawo nkubuulira generation ziwuliriza video ezo tosuubira nti basigala kyekimu eno generation ndala si eri gye mwalimbalimbanga abantu tewali intaneti n'amasimu agayina abeera omu ku kyalo bye mwakolanga ne mutugumbula be mutugumbudde ng'abamu abayina amazima tebasobola tuuka ku balala naye kati oli ayimirira wano ow'ekiruhula gwe mwalimba gwe mwagamba abaganda babi saawa zino akubuuza abaganda b'ogamba ababi baatuttirani tubuulireyo gwe baatuttira nga ansa togirina mbeera wano bwenti owakamera maido busajja bwankuba information kati waliwo ali busajja bwankuba ali bayitayo busajja bwankuba ali yakola ki ali yalaba bwetyo bweri Munnayuganda kati abakyali ku DVC mbasaba kimu mukole subscription musubscribing mutuwe comment zammwe biki bye mulowooza ku nsonga zino ezigenda mu maaso era nga mulikinge video mugisharinge nga yemusobola tambuza obubaka butambule buli omu ali eyo ategere ki ekiba kigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda wabula nga tulinayo ne channel yaffe ey'okubiri eyitibwa Annex Media era eri wansi awo mu description nti link mweri osobola ogikoonamu nayo n'ogisubscribinga in that eno channel bwe baba bagikuttemu abanyampi tuba tusobola okuddayo eri ku backup channel ntuba nga tusobola okuba nga tukyabaweereza olw'ensonga nti kati wano tutuuse byakwetegeka bano abasajja bataddemu amaanyi mangi okulaba nga bakyankalanya emikutu egiweereza bannayuganda amawulire agatali mu kyekubira oba amawulire agali ku ground agali ddala
wabula nga yes embeera bwetyo bwetambula musigale ku DVC mbagala nnyo mweraba